الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره في كتابه العزيز واتقوا الله ويعلمكم الله. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eri mu sura eyitibwa Al-Isra'i n'agamba nti as-sabiquna al-awwalin min al-muhajirina wal-ansari walladhina taba'uuhum bihisani radiyallahu anhum. N'atugamba mu statement za njawulo nti law anfaqa أحد منكم مثل أحد ذهب أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أو قاتل فإنهم أعظم درجة عند الله أولئك أعظم درجة عند الله. statement ezijja mu njatula bwe zityo Allah subhanahu wa ta'ala azituwa nga atulaga enkizo n'enjawulo baganda baffe gye baayina abatukulembera mu kkiriza. Tuli ku mutwe ogugamba nti okunyigirizibwa kwaffe ng'Obusiraamu kiyita okutuntuzibwa embeera yaffe si yaggulu. Embeera ezza ekolebwa ku Busiraamu ng'abatali Basiraamu bakikolera mu mbeera ŋŋenderere, olumu nga bayita mu bikolwa, olumu nga bayita in form of psychological torture, olumu nga kijja directly ku bantu okuva edda mbalongoofu nakati ila qiyamu saa. Mabegako waliwo eggulire lyafulumyawo nga Ministry of Education nga bagezaako okutulaga abagenda okulembera ekitongole kya pepa oba giyite a subject gye bayita IRE, that is Islamic Religious Education, whereby eri bo balina CRE, Christian Religious Education. Abasomako papers ezo mu senior 3 senior 2 mukimanyi nti CRE ayina essay, ayina notes nyingi, era abaana bangi babuukanga mu CRE bakola Islam kiwulirwa n'omwana wa P7 kitegeerwa nti Obusiraamu. Kati ate kijja kitya kubanga abatali Basiraamu gavumenti yaffe eya Uganda yabawadde obuvunaanyizibwa ate batuyambeko Islam. Kale oli ayinza okuba yamusoma kuba kisoboka oli okuba yasoma Islam oba yasoma CRE Muslim n'aba nga amusomesa, naye okuliidinga ekitongole ekyo kirala, kubanga kweyabayi twetaagisaamu baakafulu mu kitongole ekyo bannannyini kukikkiririzaamu bayambeko okutaganjula ku bintu ebyo. Olw'ensonga up to now IRE yalimu ensobi nnyingi, yalimu ensobi nnyingi ezeetaaga okutereeza n'okugyamu. Kati ate watya ng'oddidde abatamumanyi n'omutuwa. Nalabye baseeka bange abamu n'ab'enjawulo ng'ekintu kibakutteko nnyo era nga kibalumye, naye munnange nze ate mu binene ebikola ku Busiraamu obusimawulire gye ndi kubanga ekyo mbadde nkisuubira n'ebisingako awo. Kati kambalaga ate Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yeetula ekigambo ku ssaawa esembayo mutegeere okubonaabona kwaffe n'okunyigirizibwa kwaffe tikuvudde wala. Sallallahu alaihi wasallam yafa mu mwaka ogw'11 ng'ali Madiina. Lwali lunaku lwa bbalaza, yali amaliriza basahabi nga bamaze okusaala salatu duha mu maka ge, kitwale zaali mu ssaawa 4:35 obulwadde bw'omubaka ne bweyongera. Ayina statement gye yakola mu batono abaaliwo ba Khalid ibn Walid, omwali Jaafar, omwali Abdurrahman ibn Awfi,
mwali Ali ibn Abi Talib, mwali mukyala we, omwali mukyala wa Ali, baali awo wakanga obulwadde bweyongedde. Statement gye yakola njagala tugimu ekyokuyiga. Sallallahu alaihi wasallam yalumizibwa nnyo omutwe era Allah kwe yayisiriza okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naga nti obulwadde bwange n'okufa kwange Allah agenda kuyisiriza ku mutwe guno. Naye omutwe guno gwava ku ki? Wenjagala tufune ekyokuyiga. Sallallahu alaihi wasallam bw'aba ava ku Uhudi, lumu bw'atuuka ku Uhudi yalina abantu bana. Omwo mwali Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, mwe mwali Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, mwe mwali Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, naye yennyini be bantu bana. Olusozi olutandika okwenyeenya lwagala kubayiwa. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba olusozi nti ya Uhud uthbit au uskut, kakkana, tereera, sirika, nze akuliko anni nabiy Allah, nze Muhammad nabbi wa Allah, wa siddiqun, ndina omusajja asinga okwogera amazima n'okugakakasa. Era erinnya eryo yalimuwa erya Siddiqun, kubanga Abubakari amannya g'amatuufu ayitibwa Abdullahi mutabani wa Uthman ibn Abi Quhafa. Kati Abubakari ayitibwa Abdullahi ibn Abi Quhafa, yeye ayitibwa Abdul Kaaba. Nabbi n'amukyusa erinnya yeyitibwa Abdullah, Kaaba liveewo bamuyitenga Abdullah. Kati ya Abdullah mutabani wa Quhafa. Erinnya lya Abubakari ne ya Siddiq gonna gaamuweebwa nabbi. Eri Abubakari bakkara fi dakhil al-Islam, yakeera okuyingira obusiraamu, n'amuwa ekigambo kya Abubakari yubakkir, yakeera. Then n'amuwa erinnya lya Uthman lya Siddiq, sadaqa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakakasa amazima ga nabbi nti omusajja ono nabbi, era kaavudde mu Israa wal-Mi'raaj kyayogedde nkikakasizza. N'amuwa erinnya lya Siddiq. Kati agumanya mapaatiike naye yagasiima. Kati yali ne wa Siddiqun, omwogezi w'amazima, oba Abdullah ibn Abi Quhafa, ne Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ne Uthman. Bw'atuuka ku bali ababiri, bw'agamba nti lusozi gw'ekkakkana nze akuliko nze Muhammad nabbi wa Allah, ono owookubiri bamuyita Siddiqun. Ababiri abo boolaba wahuma shahidani, abo ababiri boolaba bagenda kufiiririra busiraamu, bagenda kuttibwa olwa busiraamu. Nabbi yayogeranga ekigambo nga Allah yakimuwadde nga mu maaso ebinaavaamu mujja biwulira, eyo nga tumaliriza mu maakinga ekigambo ekyo kibalaga wahuma shahidani, ababiri abo bagenda kuttibwa buttibwa. Siddiqi Abubakari yamwogereko ekyenjawulo, agenza akuliko nze Muhammad nabbi wa Allah, onanziridde ye Siddiqu omwogezi w'amazima. Bano ababiri bagenda kuttibwa buttibwa, mugenda kukiraba mu maaso. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali ava e Khaybara, ghazwatul Khaybara mu Iraq, ng'ayina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ne mukwano gwe gwe neerabidde erinnya Dhit Mighfal ibn Jubbal, erinnya lineerabidde. Baali abantu basatu. Abayudaaya mu Khaybara baayagala okugezesa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bakakase Muhammad ono kabaka oba Muhammadin nabbi. Ne balonda omukyala ayitibwa Fatima, ne bamuwa obutwa ayokye ennyama nga bakimanyi nti Muhammad ayagala nnyo ennyama, amutega obutwa bakakase oba nabbi, kituufu nabbi oba kabaka. Baka baava Khaybara, alina mukwano gwa Abubakari ne swahaba oyo gwe neerabidde erinnya Miskini, ne batuuka ku nnyama. Nabbi n'alaba omukyala ng'ayokya ennyama, baakyama ne basaba ennyama. Yali ayagala nnyo ennyama y'ekisambi. Omukyala kwe kujja n'agimulisa bw'ati, Baka n'awulira ng'agyegombye nnyo, naga ni mukyala gwe, tuli mu kaseera, tuli beetaavu, tuli mu njala etagambika, tusaba otuwe ku nnyama eyo.
yagenda emanju agimasala asalire bulungi n'agenda agiwalaga akatwa akalungi ddala n'aleeta ennyama y'eggumba eri ku kisambi n'amanya nti ono baŋŋambi gyasinga okwagala egy'okutwala filakika bwe kyali mbaka n'akwata ennyama eyo kwali yali ku kisambi n'Abubakari n'akwata ne Sahaba oli n'akwata gwinabidde erinnya naye olunaku olujja beyinza ennyama babuulira bakwata ennyama eyo Abubakari yatunulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahaba oli miskini bw'akwata bwati ennyama n'alumako n'agaaya n'amira nabbi bw'akwata bwati ennyama n'aga nti bisimillah n'alumako bwati n'agisimba mu mannyo n'agaana ogigaaya Abubakari olwamulaba bakumanya basahaba bali baketta nnyo omubaka kyeyakola kyennyini ekyokuluma nga tagaayiza n'Abubakari kyeyakola n'alinda ennyama esigadde ku ggumba egamba nabbi nti ya Muhammad ana ma'sum Muhammad nze ndi butwa tondya amangu ddala mbaka awandula ennyama gy'amaze okulumako n'Abubakari olwamulaba nga awandudde naye n'awandula sahaba oli ng'amaze okumira sallallahu alaihi wasallam ayita omukyala n'amugamba nti mukyala gwe mu bwangu obutagambika lwaki otuteze obutwa n'amugamba nti aradna ekinkosezza ekyo njagadde tukwawule tukutegeere fe Abayudaaya twateeseza twagala kutegeera fahal anta nabiya Allah au anta malkan nga twagala kutegeera oli nabbi wa Allah oba oli kabaka fa in kunta nabiya Allah bw'oba oli nabbi wa Allah tojja kukosebwa butwa buno naye bw'onaaba oli kabaka tewali nsonga ndala tuteekwa okufuna oba kukolako omukazi n'amuva mu maaso lamira kwali kuba n'agenda bali bakatambulako katono nnyo mukwano gwabwe eyamiza ekifi n'alaja nti olubuto lumuli bubi neyenyoola Allah n'aleeta ajali n'amujja mu bulamu obwensi Allah basa aya egamba nti ya ayuha nabi ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum alqisas fi alqatl okuva na leero abange mu abakkiriza mbawandiiseko mbakkiriza okuwoolera eggwanga kwabo bannammwe ababattiddwa nabbi bwa aye bwe mukako bamaze okumuttira mu nnembera yaabwe twaletegerekese ne bayungula mangu ne baddayo ne balumbagana akaalo okwali omukyala mu taarikhi balaga nti omukyala oyo bamutuusaako obulabe ne bamujjulula wallahu a'la wa alamu sallallahu alaihi wasallam nga basahaba bakuŋŋaanye omutwe gumutta gumumalamu olumi bumutabukidde yannyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala bulijjo kyasirikangera kuva mu bulamu obwensi ne Allah ayisiriza ku butwa bwe nawe bw'omukyala ayitibwa Fatima bwe twali tuva e Khaybara mu Iraq ab'ebitiibwa okututtibwa kwaffe okutunoonya okutunyigirizibwa n'obutatwagala ebyaffe byadda si byakati bw'oba ovudde ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jangu ku Umaru tuli ku mutwe gugamba okunyigirizibwa okutuntuzibwa n'okubonaabona kw'obusaamu si kwaggulu emyaka 23 amanyawo obukulembeze yakulembera ebbanga lyerimu ne mukamaawe si kyekyokka yafa alina emyaka gyerimu ne mukamaawe emyaka 63 Abubakari bwafa obukulembeze babukwasa Umaru ibn Khattabi radiyallahu anhu bwe bamuwa obukulembeze Umaru ibn Khattabi radiyallahu anhu aba atambula nga bava e Makka bakomawo e Madiina basiŋŋaana omusajja ayitibwa Abu Lu'lu'u al-Majusi ng'ali n'omusajja omuweesi eri amanyiddwa kafulu w'okuweesa obusaale ebiso n'ebirala ng'ayina ekiso kyaweesezza kyayina emimwa ebiri ng'akikwasa Abu Lu'lu'u al-Majusi
mutabani wa Umaru gwaita Abdullahi ibn Umaru ekisa kyo nakiraba naye Umaru ne banne tebakiraba ne bagenda. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu e Madina mu bukulembeze bwe yalonda omusajja avunanwa ku revenue collection mu bukulembeze bwe namugamba nti Zubair gwokwasiddwa obuvunanyizibwa obwo. Zubair nabanga yavunanyizibwa ku revenue collection. Abu Lu'lu'ul Majusi ave Makka nga mission ye azze ayagala kutta Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu naye nga alina kukolya business ze mu Madina asobole okubanga ali close naye Umar asobole mufuna. Mujjukire mbagambye nti mutabani wa Umaru ne Umaru n'abasabana gye bali bava ne basanga omusajja omuweesi n'Abu Lu'lu'ul Majusi ng'amukwasa ekiso kyali kya mimwe ebiri naye mutabani wa Umaru yekka yakiraba. Kati omusajja ayingidde Madina ayagala kukola emirimu mission yakutta Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nenga tebamanyi. Bwatuuka yabuuza kubavunaanwa ku bya business bamulagirira omusajja Zubair bamutwalawo n'atuukawo n'amulamulira ssente z'okwewandiisa zaali dirhamu 4 n'azigaana n'agamba dde nsaba ndagirira omukulembeze yajja okusobola okunkenderezaako. Yatuuka ewa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu n'amubuuza nti avunaanwa ku revenue collection tomulabye? N'amugamba mulabye naye ansedde. N'amugamba ate bwe mba nze gw'oyagala nkulamulire nze ate nja kudabulinga emirundi egiri mu 3. Yava maaso g'omukulembeze Umar ibn Khattab radhiyallahu omusajja oyo ng'agenda ayomba. Umar era n'amuwulira ng'agenda ayomba. N'agenda mu kibuga ng'agenda agamba gurupu z'abaana baasingana abavubuka n'abagamba nti obwenkanya bw'omukulembeze w'omu Madina gwe bayita Umaru ku balala bukola naye kunze buganya okunnyamba. Obwenkanya oba obukulembeze obulungi obw'omusajja obuli ku mukulembeze w'e Madina Umaru ku balala bugasa naye ewange buganya okunkolera. Olunaku lwali lwakubiri salatu subuhi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ngaza okusaza abasiraamu. Omusajja oyo nga tasaalangako sola wadde n'emu yajja ng'obudde bukyali mujjukete ebiseera ba sahabi salatu subuhi yasaalibwanga naye nga obudde tebunnaba kutangaala bulungi. Obujuzi bwe buli bungi nga subuhi yakeerebwanga nnyo nga kizibu nakyakulaba munna akuyitako ng'ozze mu subuhi. Kaakati yajja bukyali ng'obudde tebunnaba kulaba n'akweka ekitala maaso Umar waasaaliza n'abakubi yakikweka. Era lwe lunaku olwasookera ddala ku subuhi eyo okulinnya masjidi naye n'agenda mu layini esooka. Bwe baasalako laka esooka laka eyokubiri n'abuuka n'afuna ekiso. Jjukira kyalina emimwa 2 nga bwe mbagambye n'amufumita wansi w'ekkundi. Abadduka bw'ati abasiraamu abamu baava mu swala ne baagala omulumbagana era mu kanyoolagana ako yattirawo abasiraamu 12. Gurupu emu n'erikwata Umaru emusibe ng'omusaayi gumuggwamu. Gurupu endala baasigalawo nga basaala nga Abdurrahman ibn Awfi asaze okubakulembererako eri Ibulayimu bamale ogiggusa. Kati beekutamu emiteeko 3. Gurupu emu yagenda n'omutemu. Gurupu endala yaddusa Umaru nga gwamu omusaayi. Gurupu emu yasigalawo ng'esaala. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bw'atwalibwa ewaka embeera yeeyongera okubeera embi. Buli lunaku lwayitangawo Umaru yayongera okubeera obubi. Umaru yayita mutabani we ayitibwa Abdullahi ibn Umar n'amulagira agende mu kibuga ng'akola research ng'agenda abuuliriza nti buzibu ki bwe mulaba omukulembeze waffe Umaru bw'ayina era wakulembedde awabi mutubuulirewo tuwatereeze. N'agenda ng'abuuliriza ng'abato bamuddamu bamugamba bw'aba oyo akulembedde bubi kiba kitegeeza mu nsi tewakyali mukulembeze. Gali mawulire agalaga nti abantu basiimu n'obukulembeze bwa Umaru. Abdullah ibn Umar bw'afuna amawulire nti taata we bamufumitidde mu swala, taata we amaze omutuma okunoonyereza, teyalaga reaction mangu naye yatambula bulungi nnyo agenda alabe ku musajja gwe bagamba afumisa taata we, kubanga with time Abu Lu'lu'ul Majusi yafumita Umaru abasiraamu baamutta.
bwe bamutta Abdullahi yajja n'amutunulako bw'ati agenda omumutunulako nga ye musajja yennyini gwe yasiŋŋaana n'omuweesi omu ng'omuweesi amukwasa ekiso kyaliko emimwa ebiri yatambula agenda wa muweesi n'ajjayo ekiso naye n'amutema n'amutta oye Abdullahi mutani wa Umaru. Amawulire gaatuuka ku Umaru ng'akyalagira n'obulwadde bamugamba nti ebiriwo eyakussa omutegedde nti Abu Lu'lu'ul Majusi nabaga omusajja oyo yajjako ewange ng'ayagala kujja kukolera mu kibuga naŋŋamba ssente nga bwe bamusedde ne mugamba zinandi kudabulinze na nnyingi nga njagala ddeyo ku muntu gwe nawudde obukulembeze gy'abamalira ensonga ze naye yagenda akomplaininga ng'agamba nti obukulembeze bw'omusajja oyo bukoze ku balala naye ewange tebunkoledde mujjukidde. Kati bamugamba nti ate va ku ekyo kati ate ekiriwo ekinene mutabani wo agenze n'alumba omuntu n'amutta wayita ennaku bbiri ng'afunye amawulire ago. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Allah n'amujjambulamu obwensi. Ab'ebitiibwa olabye omusajja bw'avudde gy'avudde n'ajja akole bizinesi mu kibuga naye nga zekutta mukulembeze waffe w'Obusiraamu. Mu amagezi gabagamba nti okunyigirizibwa okutulinnya akagere okutuwa obutwa n'okutusiba mwe babagamba nti ebintu ebyo bipange byaggulu. Mwe temukimanyi nti buli kkomera eriri mu Uganda 85 ku buli 100 abalimu bantu baffe kibaba abakyala kibabeera abasiraamu naye oyagala kuŋŋamba nti obwamalaaya obubbi n'obwenzi ffe tubusinga? Gye tuli awatali musango ng'era nabbi wa Allah ayitibwa Yusufu yabeera mu kkomera emyaka 4 nga talina musango. Tuli ku mutwe gugamba okunyigirizibwa kwaffe okutuboola n'okututuntuza si byaggulu. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bw'amala okuttibwa mu mbeera gye muwulira Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'akyali mulamu yagamba personal secretary wa umme n'asooka gwe bayita Uzaifa ibn Yaman n'amugamba nti mu umma ngenda kulekamu omulyango nga muggale naye omulyango ogwo bwe munaagenda ne mugumenya mugenda kutandika okubonaabona ila qiyamu saa naye bwe munaafuna kyasi ne guggulwa buggulwa mujja kubeera bulungi naye omulyango ogwo bwe gunaamenyeka ne mugumenya fil hakiika mujja kubonaabona oba fitanu ya umma awo ejja okutandikira. Ab'ebitiibwa omulyango ogwo tegwali mulala nabbi yali ategeeza Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu. Okuttibwa kwa Umaru ye yali entandikwa y'okubonaabona kwa umma eno ne fitanu era bukyali kati wulira. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Umaru yafa mukakasiza nti gwe mukulembeza ddako. Abasiraamu baatuula waliwo vaawo mpitewo mingi banswali nga balina gwe baleese bayita abantu bawe 8 neno bamuhajirina baleese abantu 8 akono nekamaliriza nga Uthman akalidde tebamuwa obukulembeze. Oyo nno yalwako ali myaka 13 plus gye yakulembera umma eno yeswaba nesinga okulwako ebbanga epanvu. Uthman ng'afunye obukulembeze awali entandikwa ya fitanu enzibu mu umma eno n'okubonaabona kwaffe kwonna kuvaawo kwa Umaru. Uthman bw'afuna obukulembeze olwo baamutuukirira ne bamugamba tuteekwa okukola okunoonyereza ku bantu abasse Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ne bamugamba mutabani we ayitibwa Abdullah ibn Umar yasse omuntu tuteekwa muyita mu kakiiko naye awoze n'ababuuza nti taata we baamuwaabira ensonga eyo ng'akyali mukulembeze n'avaawo nga tagigonjodde sinza kutandikira ku nsonga eyo nga naye kitaawe yali mukulembeze nga nze ekyo n'akigoba. Ekyokubiri n'abaga bwe mugamba nti tunoonyereze nze mmanyi obuzibu obuli ku bantu abo beekwese bangi bagenda kujjayo fitanu yaabwe nnene balinsaba ekyo mukireke baasitula enkundi nga bamugamba tunoonyereze. Era emyaka gye egyasembayo 3 mu bukulembeze bwe bakhawariji baawangula
ne beekolamu guruupu y'abantu abagenda mu 8 baasalako ekikomera ky'ennyumba ye weeryawangaalira. Amakulu territories ze zonna ne bazeetooloola okumala emyaka 3. Bwe bazeetooloola, Ali ibn Abi Talib yawandiikira Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ng'amusaba akkirize abasiraamu nabo bakole ekibinja kijje kirwanyisa abantu abasazeeko omukulembeze w'obusiraamu. Uthman yagaana n'agamba nti bwebanga bamalidde kunzita nzikiriza banzita obukulembeze naye temujja kulwanyisa abantu bano. Bwe mulwanyisa abantu bano fitan egenda kubeera nnyingi n'abasiraamu bayinza okuggwawo olwekyo. Uthman yagaana. Obukulembeze bwe nga butambudde emyezi 3 gyasembayo, akasajja akamu kaabuuka ne kayingira munda ne kamutemaatema. Bwe kamutemaatema baakomawo nga bakuumye territory ezo. Amawulire gaatambula nti Uthman yatemuddwa era ummati yagendawo genda kulwanagana abantu abo, n'awandikira Ali ibn Abi Talib ebbaluwa ng'amuyita n'amugamba nti Ali, nkwagala ojje wano, ne bwe gwogenda okunzita oba gwogenda okuntaasa saagala otye kujja, nsaba ojje wano. Ali yagenda, bamukulembera n'asinkana omukulembeze. Bwasinkana omukulembeze n'amugamba nti Ali, ogenda kukwata umma, Allah wanzigye mu bulamu obw'ensi. Naye Ali Khawarij, mbwa z'abantu b'omuliro, naye tebagenda kuwangula umma eno, saamugumiikirize. Olwo ng'ejje lisazeeko okumala emyaka 3 gyasembayo nga terivaawo ligumbye, lisazeeko omukulembeze w'obusiraamu. Naga nti Ali, ebintu byange biwagamidde, bwe nyambala engoye tezikyantuuka, sikyalina kyakulya, sikyalina kyakunywa. Innahum yamnauni alma, bantu abanziza n'okunywa ku mazzi, tebakyanzikiza kyakulya kuntuukako. Ali nnyigiriziddwa, naye nsaba mugumiikirize mukwate obusiraamu. Naga nti Ali, nkulaamira okuba omukulembeze wa umma eno. Ali n'amusiibula, naga nti okukkiriza ndeeta ejje lyonsa abasajja, naga nti kukkiriza. Ali n'addayo. Obusajja bw'oddamu ne bubuuka ogwokubiri, bw'atema Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Lwali lunaku lwakuna ng'abantu n'abaswabi basibye olunaku lwa sunna. Allah n'amujja mu bulamu obw'ensi, kyekigambo kyomuli ekigamba nti la tulhikna ya Uthman, totuyindikkiriza wange Uthman, tugenda kusibuluka naawe olwaleero ya Uthman. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'ayogeraganya ne mukwano gwe Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ab'ebitiibwa, okunyigirizibwa okuttibwa kwaffe si byaggulu. Akasajja kayitibwa Hamran bin Saudan Athaqafi ne kamumaliriza ne kamutta, n'aba nga ye sahaba owokubiri okuvaawo. Ekigambo omubaka kyayogedde nga bali ku lusozi Uhudi, n'amugamba nti lusozi gwe totya, tokankana, teweenyeenya, kakkana, nze akuliko nze Muhammadi, ono ye Siddiqun. Bano ababiri boolaba be bagenda okufiirira obusiraamu, olwo ye Umaru ne Uthman, abyerala nga abali bagenda okuttibwa obuttibwa olwa umma eno. Mujjukire nti ne Ali ibn Abi Talib yatemulwa butemulwa. Hamran bin Saudan Thaqafi, Abdurrahman ibn Maljim naye yamutemula n'amutta. Kale tuli ku mutuufu ogugamba nti okunyigizibwa kwaffe n'okubonaabona kwaffe si kwa ggulu. Nensaba mugumiikirize, fosonze mbamulabye obaza muwulidde ebyaffe kasita omanya nti okolera Allah subhanahu wa ta'ala. Titwagala bitiibwa, titwagala bifo, titwagala musaala, wabula twagala mulezi waffe kutusiima. Bw'anaaba atusiimye nakkiriza ebisigadde ab'ebitiibwa ebirungi tujja bifunira awo mu maaso. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Nyongera okubasaba n'okubakubiriza nti omulimu gwe twabasaba mugukutte bulungi nnyo era mugutuusizza we gunyumira oba we gusembera. Sinza gamba nti gukyalemeredde, wabula gutuuse oguggukira biidhinihi taala. Ekibulayo kitono nnyo, kiri mu miliyoni 1.10. Ekyo nenkakasa bukakasa nti biidhinihi taala wiiki ejja tujja kujjawo na kipiki benekakasa basajja be banaaba bakikuttemu ekisembayo. Wiiki ejja tujja kujja nobbanjulira
kyuma kyaffe kubanga ebitundu ebisinga byamaze okusasulwako era lisiti yaffe eraga tukulako $1,15,000 biidhnihi taala. Hayakum Allah wa jazakum Allahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdika. Abakatwegattako abapya twali twaggulawo projekiti yaffe ey'okufuna ekyuma ekyali kituyambako mu mbeera y'okutambula gye tubaddemu ey'okunoonya abasomesa. Allah bwe yatuyamba embeera nebaako nga etandise okubaako yegiraagiramu, tetwagala kulekayo kidduka kyaffe, twagala tukijjeyo oba oliawo ate kikole era emirimu emirala kubanga tusigala tubatuma ku jjuma genda okwala emisomo gundi genda wantu gundi. Kati nibasaba nti abakatwegattako abapya tuli mu nsonga y'okufuna ekyuma kyaffe wadde mutuuse nga tumukukimaliriza saba tukwataganye wamu wiiki ejja biidhini taala tukyanjule mukirabe tumanye nti awo mukutteko ekyo bamutandikidde awo twaba ate ekiddako biidhini taala. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.